of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, in mighty ruler, King of all the earth, we bow before your throne, and we bow down and worship Yahweh. Oh, yeah. We bow down and worship Yahweh. Come on, everybody, lift your voice. Let's worship. We bow down. We bow down and worship. And we worship Yahweh. Oh, we bow. We bow down. And we worship you, God. Yes. Hallelujah. Yahweh. Hey. Yahweh. We call you Yahweh, God. We lift our voice and call Yahweh, 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 God. Hallelujah, 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 hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo mu linnya lya Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Njagala kwebaza Katonda nate ku lw'obulamu bwammwe mwenna abali eyo okumpi n'ewala. Njagala kubalamusaako mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya eryo lirimu amaanyi. Njagala kutegeeza nti erinnya eryo bw'oliyita nga waliwo omuzimu gwonna kino nkirinako obukakafu gudduka tegusobola kuyimirirawo olw'erinnya eryo kubanga lyaweebwa amaanyi. Amaanyi gali wansi w'erinnya eryo, amaanyi gali mu linnya eryo. Bwe tulekaana nti Yesu omwana wa Katonda omulamu, emizimu gibuna, emiwabo, endwadde zidduka ne zinoonya obusonda we ziggwa. N'olwekyo twagala okwebaza Katonda nate nti yatuwa erinnya erisinga amannya gonna, eryo lyakweka. Eryo erinnya eryo lyakweka ate nelimala nelivaayo nelifuuka ekitangala gye tuli. Bayibuli esomesa nti edda yali kyama, ekyama ekyakwekebwa edda naye kati nga kyabikkulibwa. Twagala okwebaza Katonda nate njagala kwebaza Mukama gwe wenna gy'oli eyo gy'osinzidde okulabika nti otuwuliriza oli butereevu ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe awamu n'omuweereza wa Mukama muddu mu Kristo presentawo Nicholas okulabika nti no nkutwalira ddala mu ddakiika eziyinza okukoona 4 oba obutawera, naye nga byonna twebaza Mukama. Akumye atya? Nzikiriza Katonda nti akumye bulungi, naffe atukumye bulungi wano ku Just Gospel Fellowship Center. Twebaza Katonda atuwadde ekisa. And mighty ruler, the King of all the earth. Njagala kulamusako mikwano gyaffe abali mu Saudi Arabia, mikwano gyaffe abali mawanga nga Jordan, waliyo mikwano gyaffe abali mawanga Germany, UK. Banange twebaza Katonda eddobozi lino wonna gye lituuka naawe osobola okutegeezaako tya nze nsinzidde wano Kyannamukaka, nze nsinzidde wano Kenya, nze nsinzidde wano Kyaddondo, nze nsinzidde wano wonna woba osinzidde osobola okutegeezaako. Twebaza Katonda wiiki ebadde ennungi, mwaka tugumalako. Mukama mwesigwa nnyo, abeera ddala mwesigwa wadde nga ffe tetubeera beesigwa, ye asigala nga mwesigwa. Saudi Arabia
Mukama balinako enkizo mwajjula omwoyo. Yahweh. Come on, everybody, lift your voice. Let's worship. We bow down. We bow down and worship. And we worship. Yahweh. Oh, we bow. We bow down. And we worship you, God. Yes. Hallelujah. Hey! Yahweh! Amina. Kitaffe omulungi omwagalwa, twagala okwebaza nate olwakadde kana kalungi tukanyika mu maaso go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Nina ekigambo kitugenda okwogerako ffenna tukigabaneko wamu. Ekigambo kino mujja mukiwulira kuva buto bwammwe nga mukiwulira era nga mukigabanako. Nkusabye n'obwegendereza tuwuliziganye bulungi nnyo. Gwalina wowandiika osobola okuwandiika. Njagala kujjukiza tuli ku Just Gospel Media Uganda WhatsApp channel zaffe. Tugenda kubanga link tuzibaterawo wansi awo. Gwe nandibadde agamba nti nandyagadde okulabika nti no nkuŋŋaanako wamu nammwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Obulamu kyeki? Wali tuddekaawo ne weebuuza ekigambo ekiyitibwa obulamu. Obulamu kyeki? Ebiseera bingi twogera ebigambo bino nti obulamu mbukooye, nkooye obulamu, obulamu mpulira bunzitoweredde, mpulira sikyasobola, obulamu bunzitowereddeko. Mukama yeebazibwe nnyo. Abamu abafa ne bagamba nti tulaba obulamu bwe bugenda, obulamu mugendako. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo kawulidde kagambako nti obulamu bugenda. Omusajja alwanye n'obulamu naye obulamu nga bugenda. Obulamu buno kyeki? Kyetwagala okwebuuza olunaku olwo lwaleero oba oliawo n'olunaku olw'enkya okusinziira omwoyo mutukuvu nga bw'anaaba atugaziyiza ekigambo kino. Obulamu kyeki? Now ebintu bingi ebisobola okunnyonnyola obulamu. Bangi basobola okutegeeza nti obulamu yeye embeera, yeye engeri gye ntambuzaamu olunaku lwange, obulamu bwange mbutambuliza mu masanyu, era ogenda okuwulira ayogedde obulamu. Naye kizibu nnyo omuntu okunnyonnyola obulamu kyeki. Era bw'abanga alwanye nnyo okunnyonnyola obulamu ajja kugamba obulamu bwange bwakyavu oba ntambulira mu bulamu bwa kigagga. Kati obugagga n'abulifaalinga ku bulamu, ennaku n'agirifaalinga ku bulamu nti ennaku bwe bulamu bwempitamu oba obulamu bwange bujjudde ennaku. Kakati n'akitwala nti ssente talina bwe bwe obulamu. Ayita mu bulamu obw'okunyigirizibwa, ayita mu bulamu obw'amaziga, ayita mu bulamu, ayita mu mbeera. Abamu bagamba nti nina embeera gye mpitamu. Kakati buli muntu alwana nnyo okudefininga obulamu. Naye tusigala twebuuza ekigambo kino, obulamu kyeki? Bwo obulamu kyeki? Muganda waffe Yobu ye yannyonnyola kye bayita obulamu mu Yobu 3:3 n'olunyiriri olwokusatu wamu n'olwokuna. Yobu 3:3 olunyiriri lwakusatu n'olunyiriri olwokuna. Lwaki ebigambo bino tujja okubyogera? Tujja okwogera ebigambo bino nti mmwe ababuulizi b'enjiri abayimirira ku bituuti okubuulira enjiri, wonna weeyimirira okubuulira enjiri, ofuna amagezi, ofuna ebigambo bino bikuyamba mu njiri gy'obeera obuulira. Mukama yeebazibwe nnyo. Yensonga lwaki tuvaayo okugaziya. Yobu alina ekigambo kyayogera. Yobu nga gwe bw'onnyonnyola obulamu kyeki? Yobu naye alina engeri gye yannyonnyolamu ekigambo ekiyitibwa obulamu. Yobu 3:3 olunyiriri olwokusatu n'olunyiriri olwokuna. Nsinga nnyo okwagala olunyiriri olwokuna. Katukomewo. Yahweh. Come on, everybody, lift your voice. Let's worship.
Yobu 3:3 n'olunyiriri olwokusatu bayibuli esomesa nti ebigambo byange binayatula obugolokofu bw'omutima gwange n'emimwa gyange bwe gimanyi bye ginayogera awatali bukuusa. N'emimwa gyange bwe gimanyi bye ginayogera awatali bukuusa. Yobu 3:3 n'olunyiriri olwokuna bayibuli egenda maaso ng'etutegeeza nti omwoyo gwa Katonda gwe gwankola n'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Wangi tukaddemu ffenna. Omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Now, the Spirit of God has made me. Tukaddemu. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Ho! Now, ekitegeeza nti tabeera na bulamu nga talina breath ya Mukama. Tabeera na bulamu nga talina breath ya Almighty. Wangi kubanga agambye nti the breath of Almighty gives me life. In other words, life is the breath of the Almighty. Wangi tukaddemu. Omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Kino kitegeeza ki? Nti omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna singa tegubaawo then tewabeera bulamu, kubanga obulamu buno gwe mukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. In other words, obulamu gwe mukka gw'omuyinza w'ebintu byonna. Yobu 3:3. Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler. Yobu 3:2 olunyiriri olw'omunaana lugamba. Wangi tukaddemu. Yobu 3:2 n'olunyiriri olw'omunaana lugamba naye waliwo omwoyo mu bantu. Tukaddemu. Naye waliwo omwoyo mu bantu. Mu bantu kitegeeza buli muntu munda mu ye alinamu omwoyo. Walokoka tewalokoka, munda mu ggwe mulimu omwoyo, naye waliwo omwoyo mu bantu. N'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gubawa okutegeera. Omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gubawa okutegeera. Now, understanding comes from the breath of God. Understanding comes from the breath of the Almighty God. Understanding, which means even also
wisdom comes from the breath of Almighty. Naye akugambye nti there is a spirit in a man. There is a spirit in a man. Jukira, man is comprised. Man is built up by 3 components. Components ziri 3 zizimba omuntu. Omuntu alina omubiri, muntu alina omwoyo, muntu alina emmeme. Bisatu Basessalonike ekisooka 5:23 n'okweyongerayo. Now akutegezeza nti there is a spirit in a man. Yobu 3:2-8. There is a spirit in a man, the breath of the Almighty, which means bw'osoma olunyiriri luno Yobu 3:2-8 naye waliwo omwoyo mu bantu, akyayongerayo n'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gubawo okutegeera. There is a spirit in a man, the breath of the Almighty, that gives him understanding. Now, which means ekitegeeza mu byonna nti spirit eno eri mu muntu. It's the breath of the Almighty. It is the breath of the Almighty. Yeri waggulu Yobu 3:3 n'olunyiriri olwokuna ng'agamba nti the breath of the Almighty has given me life. The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. Kitegeeza ki? Nti bwe tujja mu Yobu 3:2-8, there is a spirit in a man. Waliwo omwoyo mu muntu. Naye omwoyo guno gwe mukka gwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. The King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, in mighty ruler, King of all the earth. Kama ibazibwa nnyo. Kino kitegeeza tujja okutegeera ekigambo kino mu maaso. Kitegeeza nti ewali spiriti ya Mukama waliwo obulamu, era ewatali spiriti ya Mukama tewali bulamu. Mu ngeri emu oba endala spiriti ya Katonda yetuwa obulamu. Mu ngeri endala obulamu, it is the spirit of God. It is the breath of God. Gwe mukka gwa Katonda. Yobu engeri gy'annyonnyolamu ekintu kino. Yobu essula 2:7 n'olunyiriri olwokusatu. Yobu 2:7 n'olunyiriri olwokusatu. Yobu 2:7 n'olunyiriri olwokusatu. Bayibuli etusomesa bulungi nnyo. Yobu 2:7 n'olunyiriri olwokusatu. Bayibuli etusomesa nti kubanga wangi kale tusome okuva waggulu. Yobu 2:7 n'olunyiriri olusooka, olwokubiri n'olwokusatu. Tulabe nti tujjawo amakulu g'ebigambo bino. Yobu 2:7 musonyiwemuko. Yobu 2:7 olunyiriri olusookera ddala, olwokubiri awamu n'olwokusatu. Oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel.
nkulamusizaako nnyo. Tulina YouTube channel ey'oluzungu, mikwano gyaffe abatawulira lulimi Luganda tulinayo YouTube channel, then tulinayo ne Facebook pages zaffe eza Just Gospel Media Uganda Facebook pages, wamu ate ne WhatsApp channel yaffe eyitibwa Just Gospel Fellowship Center, naye tugirina. Mukama mwesigwa, n'olwekyo osobola okuŋŋaanako wamu naffe ne tusabako wamu ffenna. Tuli balokole abajjula omwoyo era tuli balokole abatya ekibi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yobu 27 olunya olusookera ddala olwokubiri n'olwokusatu. Awo Yobu n'aleeta nate olugero lwe n'ayogera nti, nga Katonda bw'ali omulamu alidde ensonga yange, era omuyinza w'ebintu byonna eyeraliikiriza emmeeme yange. Yobu yayogera ebigambo bino. Olunyiriri olwokusatu lugamba lutya? Tuli ku nyiriri olwokusatu nti, kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. N'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange, kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Kakati Oluganda lwakozesa omwoyo gwa Katonda, kakati kivaayo nga kiri nti omukka, as long as my breath is still within me and the breath of God remains in my nostrils. Kakati Yobu aina ekyama kyayogera mu lunyiriri luno kigenda kubaako wekituteeka tutegeere. Agambye nti nze kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda. Omwoyo gwa Katonda, that is the breath of the Almighty. Kubanga Yobu yatunyonyodde dda the breath of Almighty wanji. Now Yobu 27 olunyiriri olwokusatu, kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange, in my nostrils. Amentioninga ennyindo olw'ensonga nti ennyindo mwe muva omukka ogusibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'okwata ku nnyindo zino oyinza okulemerera okussa oba olyawo. Mukama yeebazibwe. Naye Yobu alina enkizo ku nnyindo zino zayogerako, ng'akutegeeza nti obulamu bwange nkyabulina within me and the breath of God remains in my nostrils. Omukka gwa Katonda oba omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Bassebo ne bannyabo, omukka gwa Katonda guli mu nnyindo zange kubanga nkyali mulamu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ewali omukka, ewali omwoyo gwa Katonda, the Spirit of God, when it is within you, then you have life. Kino kituwa reverse. Etutegeeza nti omwoyo
gwa Katonda bwe bulamu. We bow before your throne. Awesome wonder, yeah. In mighty ruler, King of all the earth. We bow before your throne. And we bow down and worship Yahweh. Oh, yeah. We bow down and worship Yahweh. Bible etusomesa fenna butereevu mu kitabo eky'olubereberye essula ey'okubiri lubereberye 2:7. The book of Genesis chapter 2 verses 7. Nkwanirizaako nnyo wenna gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Batuze batera okutugamba ffe tugenda kulya bulamu, ffe tugenda kulya bulamu, tugenda ku boat cruising, tugenda kulya bulamu. Ffe mutuleke tuli mu kulya ssente zaffe. Okulya ssente si kulya mwana. Ffe tugenze kulya life. Ffe tuli mu kulya life. Ffe tuli mu kulya life. Okulya life kitegeeza ki? Okulya life. Ffe tugenze kulya life. Abaana bali mu kulya life. Abaana bali mu kunyumirwa bulamu. Abaana bali mu kunyumirwa bulamu. Abaana banyumirwa life. But what is life? Mukama waffe yibazibwe nnyo. Oyinza okumaliriza nga buli woyogera nti ngenda kulya life kitegeeza nti olinga ng'agenda okweziika, kubanga life tomanyi kitegeeza. Life kokitwala mu masanyu nti amasanyu ye life. Naye kasita omala okutegeera life kyeki, then otandika okwetereza weka, otandika okuvaluinga ekyo kyoyita life, nomanya nti nina okukikwata n'obwegendereza. Lubereberye 2 olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfufu y'ensi n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Wangi tukaddemu, God formed man of the dust. Man of the dust. Katonda yabumba omuntu of the dust, out of the dust. Kitegeeza mu nfuufu mwavaamu omuntu. Naye ng'omuntu ono ttaka. Mukama yibazibwe nnyo. Lord God formed man of the dust. Of the ground. Katonda n'amufuuwa mu nnyindo. Katonda n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. N'akola atya? N'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Kakati lwaki mu Yobu 2:7 olunyiriri olwokusatu Yobu agamba, as long as my breath is still within me and the breath of God remains in my nostrils. Mu nnyindo zange bwe mubanga mukyali omukka gwa Katonda, then ndi mulamu. Lwaki? Kubanga guno omukka ogw'obulamu, guno omwoyo gwa Katonda gwe gumpa obulamu. In other words, mu ngeri emu bendala, obulamu gwe mukka gwa Katonda. Obulamu yempewo ya Katonda gye yafuuwa mu muntu ng'ayigiyisa mu nnyindo. Bible tusomesa nsonywamu ku katono. Mukama Katonda mu Yobu, lubereberye 2:7, Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi, n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Kakati kitegeeza
nti omuntu teyalina bulamu nga tewali mukka gwayita mu nnyindo. Tukaddemu ffenna. Omuntu teyalina bulamu before nga tewali mukka guyise mu nnyindo ze. Now wano tulinaho omuntu omubiri ayabumbibwa mu nfuufu y'ensi. Yabumbibwa mu nfuufu. Kati Katonda kyeyakola n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Bayibuli esomesa nti omuntu n'afuuka omukka omulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. Kino kitegeeza ki? Nti omubiri ogwo gw'olina bbumba eryabumbibwa Katonda. Bwe limala okubumbibwa ne liteekebwa wali wansi, Katonda n'alitunuulira, n'alaba engeri gye yalitonyeemu, n'alaba ennyindo, n'alaba omumwa, n'alaba bw'ofaanana bbumba. Kubanga ffenna tuli katiba ka bbumba, ka ttaka. Mwe twava, mwe tudda. Kakati Katonda atunula n'alaba nga omuntu ono omubiri talina bulamu. Wangi tukaddemu ng'omuntu ono omubiri talina bulamu. N'amufuuwamu ng'ayita mu nnyindo. Yakwata ennyindo z'omuntu ono ow'ebbumba n'afuuwamu omukka. Kitegeeza Katonda yakwata spiriti ye, kubanga ye kitaawe w'emyoyo, n'agifuuwa mu nnyindo z'omuntu. So omuntu n'abeera omulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. N'akola atya? N'afuuka omukka omulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati ono omuntu ali kungulu yali si mulamu. Now buli bwe weebaka ku buliri, omuntu ono abeera mu stage, omuntu ono gwe twogerako ow'okungulu ono gw'okwatako, abeera mu state ng'ali half dead half alive. Wangi tukaddemu half dead half alive. Mufu mulamu. Ali awo kivulaba nti osobola okukwata omuntu nga yebase n'omujja ku buliri n'omubasa wansi. Tamanyi kigenda mu maaso, tategeera kigenda mu maaso, naye in the spirit aba ategeera, kubanga munda mu ye mukyalimu omukka gwa Katonda. Munda mu ye mukyalimu omukka gwa Katonda. So omukka gwa Katonda singa gumala ne gumuvaamu, omuntu ono agenda kudda mu state gye yabumbibwamu okuva ku lubereberye nga talina bulamu. Gwe mubiri ogufudde, kubanga guno mwoyo gwawukanyeeko n'omubiri. N'olwekyo abadde half dead agenda kubeera fully dead. Bagamba batya? Wuno takyassa, wuno takyanyeenya. Omubiri gwe gutandise okunnyogoga. Gutandika okunnyogoga lwaki? Kubanga munda mu ye buli obulamu bugenda bwe buliwa bwe guli omwoyo gwa Katonda gwe yafuuwa mu nnyindo z'omuntu ono. Olwo omuntu n'abeera omulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu omubiri n'abeera omulamu. N'omuntu oli ow'omunda ayitibwa emmeeme y'omuntu, naye kennyini teyalina bulamu, abeera omulamu kubanga muntu ono omubiri afuuyiddwamu omukka ogw'obulamu nga gwe mwoyo gwa Katonda. Nawo obulamu kyeki? Obulamu gwe mukka Katonda gwe yafuuwa mu nnyindo z'omuntu n'abeera omulamu. Obulamu
gwe mwoyo gwa Katonda bassebo ne bannyabo. Obulamu kyeki? Obulamu gwe mwoyo gwa Katonda gwe yafuuwa mu nnyindo zaffe. Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler, King of all the earth, we bow before your throne. And we bow down and worship Yahweh. Mukama ebizibu nnyo. Tunatera okumaliriza tubuze eddakiika ntono nnyo, dakiika 4 zokka zetugenda okulabika nti nno tumaliriza ensonga eno. Mukama ebizibu nnyo. Obulamu buli wamu mu nnyindo z'omuntu. Obulamu buli mu nnyindo z'omuntu. Obulamu ekifuula omuntu okubeera omulamu si kwe kulya. Ekifuula omuntu obulamu ng'alina obulamu si gwe mutima, si gwe musaayi, si gwe mutima, si bwe bwongo. Nedda. Oli ayinza okuŋŋamba gwe mutwe. Singa tumuggyako omutwe nekifuuka ekiwuduwudu, olwo tugambe tutya? Olwo anaasigala mulamu? Nzikiriza ajja kuba afudde, onsinze. Ninja kutegeeza nti obulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Obulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Bulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Obulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Omuntu asobola okubeerawo omubiri guno nga mulamba, n'amala wiiki nga talya nga mulamu. Kristo yamala ennaku 4 misana na kiro, ne Dawudi yakikolako. Musa yali Musa ne yakikolako nnaku 4 misana na kiro nga tafa. Ofuka malnutrition ng'omubiri gwe tegulinamu byakulya, naye nga munda mu gwe mulimu obulamu. Gwe mwoyo gwa Katonda. Sobola okubeerawo nga tolya tonywa naye ng'oli mulamu. So omuntu tali mulamu lwa kulya, naye abeera mulamu olw'ekyo eky'omwoyo ekiri mu ye, kyekikola kyekyo ekikola obulamu. Olwekyo obulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Obulamu gwe mwoyo gwa Katonda. Tulidda ne tukyongerako. Mukama waliba atubikulidde ensonga endala efaanaganako bwetyo. Tukomi wano nkwanirizaako nnyo ku Just Gospel Media Uganda n'omuweerezaawo muddu mu Kristo Nicholas. Njagala kusiibula nga nkoma wano kutegeeza nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Kitangwe omwagalwa njagala kwebaza era nzikiriza ssebo. Abantu bano bateeka mikono gyo weegulumize ssebo. Somesa obulamu bwabwe baviireyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Sanyusa obulamu bwabwe, ensi yabwe ey'omwoyo esanyuke. Bawe essanyu munda mu bo, essanyu ery'obulokozi lyali lyabula likomewo nate maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Weebale gwatagwawo in Jesus mighty name. Nkwanirizaako nnyo nate ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe. Andiagadde otwegatako
link tugenda kuba tujokuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. God bless you. See you in another episode. Bye bye. Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler, King of all the earth, we bow before your throne. And we bow down and worship Yahweh. Oh, yeah. We bow down and worship Yahweh. Come on, everybody, lift your voice. Let's worship. We bow down. We bow down and worship. And we worship. Yahweh. Oh, we bow. We bow down. And we worship you, God. Hallelujah. Voice and call Yahweh, 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 God, yeah. We call you Yahweh, Yahweh, Yahweh. We worship you. Master